abagamba buli abadde ebitundu Kayunga genda yingirako ne mu Busoga awo bonna bw'oyogera Nyakalango kisooka omujjira kimu ettaka lyange liri safe kyekyokka naye Katonda mulungi nti osobola okubonyaabonya abantu ebbanga naye Katonda alina obudde bwe yatupimira oba olumu atukanaga kisusse n'ataasa ekimala kati mwami Kalangwa obulamu bwe yabuwangaaza abantu abajoonyesa kati Kalangwa yakizuulanga nti eno square mile bannannyiniyo tebaagikola naye mayindi yo ttaka eryo lyabangako abatuuze ab'ebibanja bo abatetaga omanye ettaka emanya etteeka teriteeka ku wa kibanja tteeka okunoonyereza ettaka lyendiko lyani ow'ekibanja ajja abeera ku kibanja bwe nannyini ttaka gwojja n'omweyanju nga gundi tosobola ddiraba kakati eddogo gyeriri naye amateeka gaali tegalina bwe gali kubonayizinga olw'ensonga nga tolina bwojja kuŋŋaanya elements zaalyo nti kino na kino kaso biki ebyo byoleka eddogo by'omanya ebyo ebikola ebyoleka ekyo ekigundi ky'eddogo eddogo tetulina gundi anti badega nti mateeka tewaliwo ingredients tusobola kuleeta zooleka ddogo bw'anaabaana atunda omukisa asooke guwaggwe landlord wonaba tosobola oli muwe gaheedi atunde gwaguzizza mukwanjulire so etteeka lyayagala okuteekawo harmony wakati w'abantu bano babiri landlord n'ow'ekibanja naye kati Kalangwa ebyo teyabitunulamu talina tteeka lyakolaki lyagoberera ne enguzi eri wano kooti bwe Kayunga bonna weetole tugende nga buli mukono gye kati yateekayo ssente kuba babba ettaka kye bakola bw'ajja n'asala ettaka lyo oluzisalako n'asooka n'atundako ssente zajje ku ttaka lyo zakozesa okulwanyisa buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange gwe benna atugoberera ku mukutu gaggadde ogwa Focus TV thank you so much bwenyo okubeera nga olaba bwenyo okubeera nga ogubira unawo sinzidde okubeera nga otulaba okola kyamaanyi nnyo nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti Focus TV buli webaako kyekuleetedde okiraba mu bujjuvu bwakyo olunaku lwaleero nkomyewo nate ne episode zaffe era nga twongera okutunuulira ku Kayunga generally Kayunga nga yo ekibbataka naddala ekyakulembebwa omugenzi Moses Kalangwa Kaliisa ono gwendi naye munnakayunga ate ekirala munnamateeka olunaku lwaleero akimuleese okulaba nga tuttaanya abantu abalina emisango sanga abantu abalina ebintu ebyekuusa ku kibbataka era sawa zino bayinza kuvunulwa batya naye nga tunagenda eyo agenda kubuuzaako then tutandike ye ategeera atya Kalangwa otherwise Kansomatovu sebo nkwaniriza nange okulaba sebo obulamu bugamba ki obulamu sebo kozi mweno ombuzeeko nnyo owaye tukwataganamu n'emirimu ano naye nakusuubiza nti tunaafunangamu akadde ojja nontuukako ne tunyumyamu so Kanso omutuuze omba omugenzi saawa zino Moses Kaliisa Kalangwa erinnya bwe lyogera Kalangwa muntu ki kyayinza okuba ekyenkizo nga bwe nabagamba last time abagamba buli abadde ebitundu Kayunga genda yingirako ne mu Busoga awo bonna bw'oyogera Nyakalango kisooka omujjira kimu ettaka lyange liri safe kyekyokka naye Katonda mulungi nti osobola okubonyaabonya abantu ebbanga naye
Katonda alina obudde bwe yatupimira oba olumu tukanaga akisusse n'ataasa ekimala kati mwami Kalangwa obulamu bwe yabuwangaaza abantu abajonyesa era nali luli last time nabagamba abantu naye along the way from where we had stopped leero nalabawo omuntu mwe yagezaako okurespondinga ku bye twali twogerako naye nga weeyo ng'ali mu ttiimu ya Kalangwa nanga bannaaye omusajja yaleeta obujulizi nga yasasula ettaka yaligula lwaki abantu temuwulira ate nga nakibagamba ettaka lya Kalangwa lyonna kati ezo gundi wali we bali balina square esatu ezo kiye yakeberanga bukebezi ku ttaka n'omanya nti lino teririiko kyapa lyenkana bwe liti bagenda mulandiza osobola okukebera n'omanya kansi ekyo kikolebwa kitya ku muntu waffe Lemaani okitegeera kati Lemaani abantu bonna wooli bayinza okuba omuli ettaka nyini lyo nga nagulawo kataano ku mumanyi gw'oli ku kibanja survey yajjaawo n'apikingawo coordinates wooli n'agenda mulandizi ne bamulaga ettaka liri ku kyapa ki era ewabanga ekyapa ekiriwo kikole bakulaga amannya mwe kiri bwe kibanga si kikole era survey yakugamba nti kyapa tebannakikola nti ettaka nga likyali ku blue page kakati Kalangwa kye yakola yanoonyanga famire ki abaali bannannyini ttaka eryo abamu balinga tebamalina kumanya kubanga eyo bantu waalinga wakalu nga wabeerayo balunzi era abantu abasinga abali eyo weeyongerayo nga nage Kayunga erimu amawanga mangi naye wali abalunda abalaalo abanyarwanda abaki so be basinga eyo kati Kalangwa yakizuulanga nti eno square mile bannannyini yo tebaagikola naye mayindi yo ttaka eryo lyabangako abatuuze ab'ebibanja bo abatetaga omanye ettaka emanya etteeka teriteeka ku wa kibanja tteeka okunoonyereza ettaka lyendiko lyani ow'ekibanja ajja abeera ku kibanja bwe nannyini ttaka gwojja n'omweyanjulira nti wano wooli ettaka lyoliko lyange n'omuwa n'obukakafu bw'omuwa obukakafu n'akugamba ssebo nsanyusa okulaba landiroodi wange nti obusuulu bwo mbuteekewa n'atandika okuwa obusuulu bwo etteeka kye likola naye ng'omaze kweyanjula yajja n'akweyanjulira obw'ekibanja tayina lunaku lwalina lwanoonya ettaka lyendiko lyani ekyo kimu era etteeka lyayo nga likiraga n'omuntu afuuka atya ow'ekibanja abantu bonna abali ku ttaka yonna gye liri naddala eyo ebbalibbali omanyi abantu abali mu bibuga wano baba balowooza ensonga azitabanga ye bwazira abali okumanya kungiko okusinga abantu abali mu byalo ffe tutuukayo eyo n'ogamba bannaye ng'abantu ttaka bali batwalako mu ngoli y'ekyeyonoonere balina ekibanja bakiziiseeko abantu ebbanga lyonna bajjajja baabwe azaaliddeko azukuza omusajja najja omuvubuka yenkanaŋŋanze ng'alina ekyapa yakakikola ewiiki egi n'abagamba muveewo mugende n'abagamba toliyaze nannyini ttaka munaye n'atugoba wano wetutwala bijja so etteeka lyakkuuma omuntu afuuka atya ow'ekibanja buli asangibwa ku ttaka ly'omuntu ku kibanja before the constitution of 1995 constitution gye tugoberera nga tennajja naye ng'ettaka eryo walisangibwako ng'olimazeeko emyaka 12 ng'oli wa kibanja ate tulina ow'ekibanja ajja ku ttaka lyo ggwe n'omuguza landlord n'omugamba nkuguziza ku ttaka lyange ekibanja kya eka 5 oyo naye wa kibanja era amateeka gamumanyi kyokka tulina ow'ekibanja ajja n'atuuka wano n'alaba ekisiko bw'alaba ekisiko ye n'asaawa n'azimbawo n'atandika okulima kyereeta ye najja buzalagawo space omuntu oyo singa anaabeera ku ttaka eryo n'awezaako emyaka 12 unchallenged nga tomuchallenge nga nti waiva ku ttaka lyange n'ogenda mu mateeka oyo naye wamala emyaka 12 afuuka wa kibanja oba tokyasobola mugoba kuvawo buki bovi kati etteeka eryo kirigamba kati abantu ab'ebika ebisatu abo benkumenyedde abantu b'ebibanja ab'ebika ebisatu baali ku ttaka Kalangwa lye yatwala Kayunga kati family yewe kye yakolanga ng'ate ne family ezo zaazudde ababanga balina awareness ku ttaka eryo nti abantu tetugenda kutunda bwe mwagaananga mu mirembe era yalitwalanga mu maanyi abantu bangi baafa e Kayunga lwa ttaka nga bamutaddeko embeera
bogezaako okulemerawo oba okuteekako embeera ntovaawo obulamu nga bulugenda naye kati Katonda simanyi oba yabasanze ate ne beetunuulira beyasoosaayo omanyi abantu olina akantu kewabuuza mu show yaffe eri eyasooka nobuuza nti oba basabye Katonda kikaaki Katonda teyeerabira ku bantu be naye abantu kye batamanyi ffenna tugenda kufa. Yes. Simanyi lwaki gwe nnyangu ontuuseeyo mangu. Ndeka ngendere mu budde bwange obutuufu kuba naawe ojja kujja oyagala tokola ki. Kati abantu abo yabasanze. So abantu kyemba njagala bamanye nti bantu bangi bali bajja kula eno ettaka oliberako ow'ekibanja ali mu biti ebyo bisatu ebiti ebyo bisatu. Kati n'owettaka naye n'akuumibwa etteeka nene limukuuma mu ngeri ye. Ow'ekibanja ono nti nga amaze okutegeera bw'anaaba anaatunda omukisa asooke guwaggwe landlord w'onaaba tosobola oli muwe gaheedi atunde gwaguzizza mukwanjulire. So etteeka lyayagala okuteekawo harmony wakati w'abantu bano babiri landlord n'ow'ekibanja. Naye kati Kalangu ebyo yabitunulamu talina tteeka lyakola ki lyagoberera. Ne enguzi eri wano kooti bwe kayungawo bonna weetole tugende nga buli mukono gye kati yateekayo ssente kuba babba ettaka kye bakola bw'ajja n'asala ettaka lyo oluzisalako n'asooka n'atundako ssente zajje ku ttaka lyo zakozesa okulwanyisa. Kati ate munaffe bano ab'ebibanja ye ate ekibanja abatayagala kikwatako. Yes. Kati abatalina ssente ettaka lyo teweekola ki bwe ligenda. Ekyokubiri abantu njagala mu ngeri bakitegeere nti olina ow'ekibanja olina engeri za mirundi esatu. Landlord ng'omulabi bw'oba osobola okwegula teesa naye weegule akuwa ekyapa ofune kye tuyita conclusive ownership ku kifo w'oli. Bwe nfuna ekyapa mba nfunye obwannannyini obwenkomeredde. Oba gwe ow'ekibanja osobola okugamba waliwo abateesa ne balandlord timbadde nyina eka 5 kankuweeko emu kankuweeko emu nsigaze nnya. Eyo nali kuba it is an option, it is optional, you can either take that way oba nedda. Naye byonna nze nkuwadde options osobola okukozesa. Ey'okusatu nga byonna bigaanyi mugamba obusuulu bw'ombuteekewa. Ettaka lyange kwe nnimira nnyina akafo katono eka 3 sisobola kusalako sirina ate ssente zeegula nsaba okkirize ngenda kusasula ng'obusuulu mbuteekewa. Bw'agaana kwata obusuulu butwale ku ggombolola bakuwe lisiiti. Kasubito bikyaliyo bwe bujulizi bwo nti oli ku kibanja ekyo mu mateeka ate okomplayinga. Then ge makuba ameka katono awe nyini wetubadde mbadde kankamaleyo tewali teeka muteeka option yonna eba wa kibanja dembe likutwalako tewaliyo tigundi teeka mukisa gweriwa wattaka kukutwalako kibanja kyo nga tosasuddwa. Era ekisembayo ebyo nanga tobisobola era osobola mugamba nti naye oba oyagala nnyo okukozesa wano wembeera nti nsasula ngende nveewo noonye walala mubalirire nti wajjawo ssente meka nti wajjawo miliyoni 3 azikwata azikuwe ogenda ogula ewalala. Etteeka bwetyo lyakolanga bwe ligobererwa tewali ajja kulumya munne. Naye abasajja nga bano Bakalanga bwe bajja balina amaanyi mangi amateeka ne bagatyoboola. Naye nga nganze abantu bangi bennyambye ku issue ezo naddala abalina ebibanja abalina ettaka abantu balina obuzibu ne families. Taata yafa twali abaana 5 nti naye omusika ebintu byonna abyefuga talina gwe yali awadde naki n'akamu. Era amateeka nago galambulula omuntu bw'afa nti ebintu bye bikwatibwa bitya emmaali ye nti omusika ayina nkizo ki ku banne nti waliwo abantu nabiraba ninaku mu kyalo juzi gye nalaga nyina famire yankubira awo nengenda okubayamba ng'abalenzi 3 bakudda kuba nnyinaabwe 4 ne babagamba mujja gavana gye mwafumbirwa bino ebyakitaffe era bo 3 ne beewaŋŋamya ku ki abantu abo nyino kirungi nti bayambiddwa twabayambye ne bafuna share yaabwe abaana abawala. Kati issues bwezito related mu kulyaza amanyizibwa ku ttaka
ow'ekibanja landlord mwamufuna abafuukidde ekizibu waliwo n'abalina ettaka genuinely naye nga tebamanyi where to start. Tulina ettaka taata waffe yafa naye twagala kugoba ku kyapa kyaffe wano tukifune tetumanyi wawe tutandikira wa tutambule tutya abantu abo bensingira ddala okuyamba maaso awo nja kubawa ennamba y'essimu. Kanso mbadde nsaba wali tutangaze kwe mbadde njagala okubuuza wali oyogedde ku busuulu buliko ekigero obusuulu oba buli landlord ali wadde tagereka obusuulu buli omutwalo gumu gwe basasula buli mwaka basasula omutwalo gumu buli eka oba buli mwaka ekibanja tofaayo naye kiba kiriko eka mba simanyi bunene bwakyo kyekisooka ebibanja n'ebimu ku demarcations kutwalabira ekibanja abantu basimbanga mpaanyi endagaano z'ebibanja zagambanga nti gundi aguze ekibanja ku mwami gundi nga mu bukiika kkono kikoona ku mwami Matayo mu bukiika kkono ne kikoona ku Isaaya wansi waliyo falasika ne sokola sikiika ekyemmanga kati tebakulaga nga muuko bunene ekibanja tamanyi ekarage era ekarage asobola kugimanya lesa asuma ow'ettaka ayagala kumpa ssente kunkompaseti nga lwajja okuleeta surveyor apima ng'amenti ekibanja kyo kya eka 4 kati ow'ekibanja tamanyangako bunene bwa kibanja kye bo babamanyi nva ku luwanyi eri nenkoona ku luzza emmanga ate mu bwano mu kutambula ne ngenda ku Matayo nenzikirira egindi ebibanja byo tebabipimanga kati ensonga lwaki abamu balandlord bagambanga kimu nti andeeterayo ekkanzu bwe yabanga kati yatutulinayo ekkanzu nti ejja kulene bwe buti kakati bw'oba omulembe gwa ssente omutwalo gutya gumu gwe busuulu bw'okwata n'oteekayo. Kanso tukyali ku nsonga ze Kayunga zinjagadde okusimbulizaako ebibuuzo byonna ebisinga obungi waliwo kansala eyafudde nga yakalayira wayogerako ku ddogo ly'e Kayunga kansala we wamulabye ekisolo sinagigoberere naye yamala okulayira bwati bwepapa bwe yazikirira awo wennyini era nga kiteeberezebwa nti kansala ono balinamu embiranye ne munne eyali egwanyiza ekyobwa sipiika naye era naye yaziikiddwa era ebyabadde byogerwa byadde bisongovu nnyo naye ngaera nayo byekuusa okubeeramu engeri y'eddogo kakati ekisooka mu amateeka tegali kugonaizinga ddogo tegamanyi ddogo kubanga tolina bw'opuruvinga ddogo nti buli musango oguvunaanyizibwa mu mateeka okuyimirirawo gulina ebintu byokakasa ingredients oba elements zotuwa nti bw'olabanga omuntu akoze kino kirina okuba nga kyabaddewo ne kino okukola omusango guno kati mu ddogo tetulina birungo ebyo tolina w'ogamba singa twali tulina nti ejjembe nti liba lyambadde bwe riti era bwe liyitangawo omanya lyasindikiddwa ewa gundi naye tetumanyi era okujja ndowooza ababibeeramu naye tuwulira jjembe era oba tetumanyi bwe bifaanana ate tekiterijja na mu kkooti liwo obujulizi nti offe twamutuze nga gundi tosobola ddiraba kakati eddogo gyeriri naye amateeka gali tegalina bwe gali kubonayizinga olw'ensonga nga tolina bwojja kuŋŋaanya elements zaalyo nti kino na kino. Kaso biki ebyo byoleka eddogo by'omanyi ebyo ebikola ebyoleka ekigundi ky'eddogo eddogo tetulina gundi anti badega nti mateeka tewaliwo ingredients tusobola kuleeta zooleka ddogo kyova olaba nti waliwo okwo omusango ogumu omukyala omusango ogwo gwali omukyala yafuna okuyombagana omukyala nga mukadde yayombagana ne munne muliraanwa gwe yayombagana naye n'amugamba nti kale ogenda kukiraba n'obwo obwana obukwewaanya buyinza okukya ku makya nga tokyabulina munnange omukyala ng'oli agenda oli omwana we yalwala olunaku lumu omwana n'afa ono n'ajja n'ejjambiya n'amugamba kakazi gwe wassa omwana wange n'amutema
bw'atema ono n'amutta ovukosi yakwatibwa ng'avunaanyizibwa omusango gw'okutta omuntu n'aleeta ensonga ng'agamba nti oyo ye yasoose yaloze omwana wange n'akola ki era yaŋŋambye obwana obunneewaza bugenda kufa omwana n'afa kakati munnange nga tosobola kupuluvinga era ddogo yalisindisa tolina facts z'osobola kuleeta era yamalirizibwa ekyokwekwasa ky'obulogo nga kisuuliddwa ebbali ng'akwatiddwa gwa omusango gumuvunaaniddwa kakati neono ekayunga incidents zibaayo n'obulira abantu nga boogera kino nakiri eddogo gyeriri nesi kayunga yokka mu bitundu byonna ensi yonna n'abazungu balina gye balogera n'abawa eddogo gyeriri mu nsi yonna naye ekayunga naye yadde bitera okubaamu wano nawali naye ate waliwo n'abafa nga Katonda atuusizza baffe ekyo abantu tebakyerabira bino byonna tubyogera naye baŋŋamba n'abaloga mbuno n'ebyo ebyokola bikimala nkikugamba Mukama bw'anaaba ayagadde okitegedde oba osibula jjajja walinda nti Mukama bw'anaaba ayagadde kati mu byonna byonna ebikolebwa mu nsi waliyo ali waggulu ye Katonda kati abantu tebeerabiranga ne bamuggyako okusalawo okwe asobola osalirawo mubadde mwetaagira ennyo asobola okukozesa okukaayana kwammwe mubadde mukaayana ojja kukiraba Katonda ye n'agamba mukamutwale kati bwamutwalira awo mumusaba mugamba nti yayombye n'oli kumbe ye yamuleeta yamwagalidde mutwalira awo so ekyo nakyo abantu tebakyerabira nti aguli atuddenye ettaka katumuyite jangu muddu wange ono atigomezza banne kamuggyemu mulimu baatwala nga babadde balungi nnyo gye tuli Katonda n'atunula n'agamba nti singa omwana ono naamuleka emyaka emirala 5 ajja kufuuka omubi ekifaananyi kyadalina mu bantu kiffe namutwalira awo netuula omwatu g'abantu babi ani yamutukoledde ekintu naye ng'ennyini ye yamututte nga mukyamwagala omuyimbi waffe wuyo yamututte tusobola okuddawo ne tunakuwala naye nga yalina naye omanyi abantu bameka abasala northern eyo ku lawundi y'emasanafu ne bayitawo ne bagenda nti babakoonye kolwo ne bagamba abadde mukoonye waliwo n'ebitaala kati naye munnange ate abo babakoona ne batomuddo ne bajjanye ne bawona yewe bamukoonye n'akola ki ate nga eboda yemukoona so waliwo akoona emmotoka ne bagamba ne bamututte mu ddwaliro n'akola ki so kati ekyo okufa kwa Katonda kyetusobola kukugira tugambe kino na kino naye nga kyakusaalirwa abantu bwe balonda omukulembeze aba balina kye bamusuubiramu naye waliwo abantu abalina olulimi nga lubi omuntu n'agamba kale ojja kulaba muno era n'ofuna ebizibu naye ne Katonda era abatulabulako ffe eno mu busiraamu atugamba bw'omala okusaba weesabire nnyo Katonda akukingiriza abantu abo ab'ekiiso abalina olulimi olubi atunuulira ekintu kyo n'awulira bubi n'okifuna obuzibu mwebali so ekyo kyenyinza okukugamba kale okyali ku Focus TV nkwebaza okubeera nga okyalaba ndi ne kanso tulina ensonga zetugayagayamu naddala tuzisimbuliza ku kintu kyekayunga ekya mugenzi Moses Kalangwa era nga wenjagadde okujja ebibuuzo byange bisinga obungi n'okuyambibwa oba oli awo abanaasobola okuyambibwa tugenda kutira mu programu eno tube nga tuyambibwa mbajjukiza Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo omulungi ddala aboogezi abalungi abamanyi kye bakola ate era banaaweesa omukolo gw'ekitiibwa tubalina ate nga n'ebifaananyi vidiyo okuteekako keeki enkole obulungi saako ne kajuisi akawoomu ddala beeyune genda ku Focus Event Services ku TikTok obanoonyeeko olaba biki bye bakola ate era nkujjukiza ne ba Focus Graphics and Branding bakugamba nti bwena yonna ayina ekintu ekyetaaga kompyuta banoonyeeko bakolere byonna ebyokutonaatona branding printing babikolerako ddala bulungi nnyo ne bicycle bagamba nti komyawo amaanyi g'ekisajja oba beera nnyinimu kanso nnyinimu yoyo omusajja agumidde atakumawo nakaveera waka niwe oli n'agamba babuuza omukazi oyo agumidde ku kyatamuba so wekwate ka bicycle quick babenga kuyamba ko jaka gatto ojja kubanga omufuna ku namba y'essimu gwezi ku screen byonna ebisingawo ndine kanso matovu tuyisamu ko ku nsonga emubiri ebibuuzo bye mwagala okubuuza namba jjaji bawanga programu enegwa ekyokubiri eziri ku screen za Focus TV era bw'otunoonyaako osobola okuba omufuna gw'alina ensonga yonna ey'ettaka eba yeekuusa ku misango gyonna n'egibasigwa ttaka munnamateeka akyakolera abantu kitegeeza n'akabeeyi kakyali kasaamusaamu bimutya mu bakanso babbeeyi balooya bamabeeyi ekirala abantu mu Uganda
kya buvunaanyizibwa omuntu wandibaddeko ne munnamateeka nga oba n'ekizibu olina omuntu gwosobola okukubira oyo alina legal knowledge n'omugamba owaayi ensonga bweti ne bwetitandise ntya nagamba tambula bwoti oba bwoti lwaki abantu bamuliyo nga mulowooza waliwo ebintu ebitaliko mateeka buli kimu kiriko etteeka lwakuba gwe batolimanyi kyovala abamu balimanya limaze mukwata ate nga amateeka bagamba ignorance of the law is not a defense. Kanso omuntu nga bwabeera mu ssimu ye nga alinamu wa boda nga bono olinamu bamusawo wo bwe wandibaddeyo ne looyawo tonoonya looya lw'omaze funa kizibu kambeeko n'ennamba yo nga olina lw'ombuuzaako nga tolina kizibu. Kanso story kiki ekiriwo obulamu bugamba ki? Nze gundi munnange mbe n'ennamba yo wayitawo omwezi nojja nompeza ka message ne nkuddamu kati lw'ofuna ekizibu bw'onkubira nyanguyirwa essaawa wewayinza n'okuba nti tewali ssente. Very true. Neje nsooka tumale okutereeza ensonga nga bw'onoonya ssente kuba mubadde muwuliziganya amala ofuna ekizibu bane tufuneyo looyaawo awo bagwira ku muki bagamba bakanso babimugwira mu kizibu wamusanga anoonya ssente nga naawe olina ekizibu ate yagenda ofuniramu nga temulinawo yadde ekibagatta kati wali kibagatta n'obuwabuzi olumu asobola obutakuwa bulungi yadde nga alimu busobola kutuwakwera n'akuwabula bulungi kati naye ekireeta ekyo nti abantu bamala funa kizibu omuntu yenna buliwo abantu abalinamu akasente kati ffe tusanze obuzimu land transactions abantu bajja ne bagenda agenda kugula ettaka ya biliyoni za sente kata tugeze kyo nenya abantu bagula poti emiliyoni aga emiliyoni aga asatu n'aba mugumu nnyo agende kyamaani w'ekyala amukolera endagaano era kyamaani naga kyamaani bambi nkusaba onkolera endagaano kankufunireyo emitwalo ameka 5 naye kyamaani namuwandiikira endagaano mwami gundi aguzizza gundi na kyamaani najja mba witness wansi n'akubako sitampu naye kyamaani obuwabuzi bwe talina buwabuzi bukwata kuteeka namu bw'agenda kuteekamu yadde akawayiro akakuuma mu ndagaano kati ate ku miliyoni 3 z'oguze ti nze ojja kujja ondabe nga looya wewaba siwala within nkugambe kale ompeyo miliyoni 1.5 naye ngenda kukola endagaano ng'enkya ne bwe mugenda mu kkooti omulamuzi yeetaaga kuddamu kubuuza kintu buli kimu kyensuubira kiwandeetaaze bino ebyakyamaani kikutereddemu kyamaani mujulizi nga bwe tunajja kyamaani akuyamba kukola kituyita due diligence nga mmaze ettaka ngenda digula nkebedde mu landi ziriri mannyako ntuuse ku gurawundi ne kyamaani mubuuziza nkakasiza nti kiso twatunda ettaka eryo lirye kyamaani mujulizi nga nze bwe mulimu gw'omukulu bwe tuba tugenda okugulagana n'ono kyamaani n'abeerawo as a witness so funa omuntu munnamateeka kubanga ekikuleeta ekyo ebyo n'obikola so that ogulira mu mateeka kyokka ate amanyi amateeka tomuleese. Kanso abamu tubatyambu muli babbeeyi ati nze nkuwadde example mukubire gundi kanso nyina akantu kange kenjagala okugula wano naye nyinamu akasente bwekagamba zimbawo lapo wakati woneka ne munnamateeka yenna nyina akantu kenjagala okugira wano kanso mbadde musaba ojja onkolere ku ndagaano ekitegeera nyinayo akasente bwekati endagaano ya munnamateeka egenda kuyamba nnyo abantu mufa omala okufa agreement eyo egenda kuyamba nnyo okuyimiriza obwannannyini bwo eri abaana bo okusinga endagaano zemukola kwerusi ekyo kimu ekyokubiri omuntu mala kubira munnamateeka bwamala okujja kanso nyina akasente bwe kati ajja kukolera endagaano bw'anaamala okukola endagaano wano wansi mu ba witness era kyamaani waddemba okuwandiikako erinnya lyo kuba witness nze ne sitampu yo waba ajagala n'agikuba wasayininze naye wansi emabega wasemba waliyo eya munnamateeka awo ne ba witness ababaddewo endagaano gye tutuusa mu kkooti nga si yakudda naye kati kambagambe woddaba waaka gye bakola bw'aba agula endagaano epooti ya miliyoni 4 oba ttaka oba ki tali tutwala munnamateeka kuba museera kyamaani n'amukolera endagaano munnamateeka ajja musaba nyingi ne bagenda mu kkooti olwo ne banoonya munnamateeka kati ate ng'omulamuzi ali mu musango yookero kati ate nga n'amala n'ampaayo ate akasente nenkola translation y'endagaano eyo ogizza mu luzungu olaba bwakoze eddabo waaka n'asasula emirundi 2 ekintu yalaba luli nti akakadde kangi mala ne mujjako ssente tukola translation y'ebiwandiiko bidde mu luzungu kuba lwe lulimi oluli official ate ne judge lwe lukola mu kkooti very true kakati olaba bwakoze eddabo waaka
emirundi emeka abantu mune ebintu ebyo tebabikola ki tebabimanyi so mbakubiriza buli muntu wandibaddeyo ne munnamateeka kanso enamba ye ng'ogirina mu ssimu nga bw'omukubira tabuuza ani ono abalinamu ku busobozi nze nyina mikwano gyange kati bafuuka mikwano gyange nabafuna bwentyo mubadde Samuel namwe namba essimu oba oliawo nakubira essimu nakuweza kameseji ku macha good morning kanso once na wairo bule akuteddeke ku mikanso kulide ku mafuta leero kati oyo okwasiwa ne akafanso nyo mugambo waye bwafuna ekizibu nsooka kukola nsooka kulaba ebya ssente ng'amaze okufuta eva mu kizibu abomba lina bawera anagira kanso buli kanso kuteddeke abiri ku mafuta bwafuna ekizibu osooka kudduka misinde kutaasa kizibu abantu bano bayo ne munnamateeka awo yes bayo n'omusawo wo banga oyinayo dokita personal doctor inayo dokita wo mukwano gwo lwaki onoonya omusawo lw'omaze okulwala bayo n'omusawo wo nga dokita naye nga mukwano gwo nga otaba na ssente abaana bagenda ne bamala okubajjanjaba then gwe nojja leeta okusasula. I understand. So sikugamba kati ntandikira omwana alwadde notandika okubagana bwe mutyo mukumekera nga ogenze kakliniki akatalina license kukujjanjaba abantu oyitegeera abantu ne bafa bwe bati awo nyini wendi ensi gye tuli mu Uganda ejjudde essaawa zino kajiwa TikTok oba social media eri ne influencing ebintu bingi nnyo naye wewambye ebintu bingi abantu bakozesa omukisa ne beeyongera obufere ne bweyongera bungi nnyo buli omu ajja kweyita munnamateeka bitukinze Lemman muntu wa wansi byantegereddeko nedda kanso batuva ono ddala mutuufu kati ekisooka amateeka obutafaanana bintu birala amateeka omuntu bw'aba ayogera byayogera gafulumiramu ne bwe tuba tunyumya weekanga olifaalinze munnaddiini bw'aba ayogera naawe kimu bibiri era ateekamu ekigambo kya Mukama bw'aba weena enzikiriza eyeeno nti mukatuliki oba mugira nga obadde obimyala faze mukulanga ateekamu oko olunyiriri lwa Bayibuli bw'obanga obadde onyumya nagundi na musiraamu seeka olugira n'ateekamu aya ya Qur'an mama era gwe muyogamba gundi eddiini agimanyi leo leo ati taina kyogere kikusa ne bwaba tali mu kanzu teyetaaga nakulaga ki bojja n'ateekamu aya Qur'an noga gundi eddiini agimanyi gundi oyo alabika seeka kati n'amateeka bwe gali bwenzize wantu bali tugenda kwogera kalangwa neekanze era njogereddemu ebyaki penal code ebyamateeka lwaki nti it's part of me kati munnamateeka yenna kuba bwe nagamba omuntu omu gwe tweyanjulira n'akakasa nti azze munnamateeka ali qualified okuba mu maaso gange mulamuzi yekka gwe ntwalira practicing certificate so sigitwalira buli muntu so si kuba gwe njagalako magezi. I understand. I can advise you depending ku bw'obozze kati gwe munnamateeka mu byakuwabudde kozesa obwongo omuntu ogamire kino kyaŋŋamba mutuufu oba wano nedda oba alimbamu bw'abaawo era n'ebendabye bakoze ebyekiyaayi bakoze ebyekiyayi naye ngera munnamateeka ddala n'asalawo just kubanga amateeka omala ogasoma naye osigala gwe n'emize gyammwe egy'obubbi oba mumwe na biki kali akaggwe kati bw'oyongerako amane gakuyambako buyambi n'oyongera mu muze gwo mu byokubba oba tobadde mubbi ne gakuyamba okuyamba abalala nga ffe kye tukola. Kanso omuntu ali essaawa zino ekayunga biri byaliwo tugenze mu makooti ebintu biganyi tukubidde makooti ebintu biganyi musajja ajeetoloola buli omu ayagala kusigaza kalimu ke essaawa zino omugamba ki tuwumbewumbe kati essaawa zino nga bwe nabagamba last time abantu abaali ekayunga ku ttaka mulina obukakafu bwammwe n'abatali kayunga omuntu yenna abamu bye bali bakyali mu kijjanizibwa ali ku ttaka ne waliwo amukijjanya amakubo maggule either osobola okujja nze nenkuyamba naye newe sibanza lawyer yenna omulala osobola okumulaba n'omunyonyola situation mwoli nze mu by'omunyonyola yaba yategedde dda ki ekyokukola mukwatewa amateeka gakyaliwo ate gakola then abeekayunga ekizibu ekinene Katonda yakibajjiddewo bw'abadde yagibwako ettaka buno bwe budde ddamu ogenda oteekeyo omusango
okilaiminga ettaka lyo. Fear factor eri yavuddewo. Genda okilaiminga ettaka lyo ate n'ekirala kyakulyetinza awareness. Yes. Kati abantu bonna baategedde nti amazima omusajja ono byadda kwate badde birungi naki. So kati abantu baddembe okuddamu okulaba nti baddamu okulwanirira ebintu bye baddire mu mateeka. Okay. Gwe basengula mu bukyamu okyasobola ekintu ky'ettaka terisenguka. Okyasobola okuddizibwa ettaka lyo. Bwe baagira waliwo abamu okyali ku ttaka naye buli ssaawa bakutwalaganya. Nawe okyasobola okuddizibwa ettaka lyo. So ndowooza bwebaka bwennyinza okubawa. Kanso nga tuva wano nsaba abantu basomera enamba y'essimu ne producer jatuyamba yagiteeka ku screen awo bangere okubeera nga bagitegeerwa bagifuna. Ennamba yange kumujja okukuba nga issue y'ebyo eri 0708 45 15 86. Okay. 0708 45 15 86. Yawo tuba butoola malusu na ddookoli awo tutambuza ensonga. Kale kanso baka tubweyanzizza. Essebo. Tetuyinza kusukka wano mbadde ne kanso matuvu nga tuyisizaamuko obaolyawo biki ebikwatagana naddala ku nsonga ya ettaka. Bangi tubeerako nga tetumanyi butuufu biki ekyekirina okukolebwa nakyo ekiyinza okubeera nkiteekesebwa mu nkola. So wenfuna akaganya ne mmufunako mba nfuba nnyo okulaba nga mmanya njiga nga nawe bw'oyiga ne tubeera nga naffe obulamu bwaffe tubaako ebintu bitwongera okukakatamu oba okutegeera. Otherwise obadde mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano tusigale bulungi. Tulinde show ezijja mu maaso. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi